Government yasuubiza ati bwesuubiza n'etakola tusobola kugufuula musango naye ate kukosa so bakuyitanga sente wazikwatayo ne bakubalawo nga bijjira bawandiika ebbaluwa ejijjina jja n'atandikira ne bakutwala ne bakusiba. Mwanga Kivumbi avudde mu kkomera ye sanyu jereere naye nga ebibuuzo bikyali bingi baga abantu baffe bali Edi Mutwe Oso Mufumbiro basajja batu be basookayo kyekyalemesezza bano okuvaayo ki Mwanga Kivumbi kye yakoze ekyenjawulo ye n'avaayo mu bwangu tulaba abantu bangi aba basiba ne bavaayo mu bwangu ate ku Mwanga Kivumbi ya milioni zibadde meka 10 milioni 10 asasulidde kati bana basajja baffe batta muntu kuba tulaba President Museveni abadde yakateekawo embeera nti bano bonna bagamba tajja kulayira bano tekyali kubawa bbeeru kakati nga tukyali kujaguza abamu bali mu kaaba program gye twakolako wano nabagamba ne mbagamba ensonga ya Muwanga eri political maakyazi bagitambulizaako amateeka naye eri political ate ebize bisinga kati mu Uganda twesanze nti politics bwasisinkana n'amateeka politics adda waggulu so kakati neŋŋamba nensaba nti wa bategeera omukyala omusomesa Makerere bagende ngejinge commander in chief nena mukusooka mukyala we jukira nti tali mu mateeka teeko anti mukyala we munnamateekera gasomesa munene yavayo n'agamba nti ali ready okutola emwayi Museveni era nekugamba nti kati n'ensonga si ya kooti yakwogera n'afuga ggwanga politikale yasonyiwa kumusaba ensonga bagimale mu mbeera bwete naye ekitali ekyo bagamba nti genda kusaba bbeiro mujja kulaba era ekyo ndoyeko oba alikwata bulungi banegotiatinze bulungi Muwanga n'afuluma era nkakasa bye yali awanda bifo akalulu takyasobola biwanda era bw'omubuuza nti amma mwami Muwanga baatugamba twabulirako akatami nti President Museveni awunya ekivondo akugamba nvaako abanga Matembe bamusaze ku anti-corruption court ne bamubuuza kikyogera kuti naki mukyala Matembe yadduse emisinde okumugamba nti muwoozi wuuyo awetera kugumu kati ne Lukwago negundi ono Mwanga Kivumbi naye banegotiatinze bulungi ne bamuta kati ekizibu ekibagundi kye balina ba Edi Mutwe ba Mufumbiro ba Gaddafi ekizibu kye balina aba banegotiatingira eno ekizibu kye balina abalina obbateeseza bo bali kukiri nti amateeka gajja gonjola ani yateesereza Mwanga Kivumbi for example first of all omukyala we mpozi ye munene mukyala we y'omu ku baateesereza then akwatagana n'abakulu ne bagenda boogera mu nsonga z'omukulu ne bamuta omusango gwa Mwanga teralizimu bagukusinga nga wakola ebikolwa eby'ekitujju ne biviiramu abantu okufa omusango nga gwakusinze ekibonezo naye kuba kufa singa wenyigira mu bikolwa eby'ekitujju ne bitatta abantu naye ne bibakosa bakusiba obulamu bwo bwonna kati emisango egyo minene gya naggomola okitegeera yafulumye kyokka bano abakwatibwa ku dduyiro baweza Mufumbiro baani ba Gaddafi n'abalala ba Edi Mutwe omusango gwabwe gukusinga osibwa emyaka 7 ogukola dduyiro atali mu mateeka ndi kyenkugamba kati weeyinga osibwa emyaka 7 nga gwe bano bakomanda abalina ennyota bagundi bachairman Nyanzi kati bano abatalina nnyota bakulutu be bali ku luutinze gwe gukusinga emyaka 5 kitegeeza omusango miki mitono naye oli abadde n'omunene avuddeyo bano ab'emitonotono lwa nsonga bino biri politiko kitegeeza mukyala Mwanga Kivumbi yakoze omulimu gw'amaanyi nga munnamateeka yakitegedde namanya nti wano amalala galina egatajja kukola kati kaŋŋende njogenda alina obuyinza kuba okwatibwa kono yali order yagaba yajjako naye kati kye nalingankana ne bannange abannuupu nti bannange mutegeere eggwanga mwemuli kakati bawaiswa Mufumbiro ensonga ebakwasa beetaaga negotiator kyekyokka naye abalina obba negotiatingira the UK babeereyo mwami Kyagulanyi ali bweru enjoying with the family okitegeera why do you call it enjoying gwe tewamulabye ali bweru omusajja bali baagala mukwatira wani wali ogalagenda nga bwe bamwegezaamu wa bano abasajja basaaga bano anti nga bwe bamwegezaamu wa
kati ate singa agenze mu budde buno kati kibadde practical naye waliwo twavira mu kalulu bigambo bya General Muhoozi bera yayogera ebi ka Bobby ngenda kasara ko omutwe ate yabyogera agamba okutuga Besigye yamutuga oba ya alimba gavumenti ene yagala Bobi Wine n'okusinga ye bw'ajagala nze nkubuulira alina byagikoledde nga aliwo abasasula abatabika naye mwami Kyagulanyi ali happy ge mazima then ababaka be balonda wano bali mu kwenjoyinga sente zaabwe zisooka mu parliament then SD abadde ku assignment si alonda bukiiko bakola batya byalimu ani mukyala Zedwiga gwe balekera obuyinza mukazi wattu talina nnyose ku kibiina kati bano tebalina abanegotiatingira nfuluma yaabwe naye ng'omusago baliko mutini nnyo ate ndowooza mulimu kale ebibaawo mu bulungi ne mu bubi naye sipiidi ya mwami Waiswa fune gye yali atitulatingamu ensonga ze ndowooza yali agwanibwa okukwatibwamu naye ate si kuno okususse okumunyigiriza n'atuuka n'afiibwa omukazi n'akola atya n'eddembe ne limugibwako ekyenkanidde wano yali yeetaaga okukwasibwamu amanye entambuza y'ebintu nsobola okommunikatinga naawe nga Maria Matembe omulaba bamuyizemu zabadde ennaku nnaku kati bw'omutuuza muno omugamba nti gye n'omuwooza ajje akugamba amalayika sizeekakasa ziyinza obutamukwata naye luli yali agamba nti ejange malayika zigenda okugwokya omuliro ogutazikira yayize kati ne gundi ne Waiswa yali yeetaaga kuyigirizaamu ako obutayinsalutinga abantu ng'oyogera naye yatuuka avumye bamaama gundi n'omukyala ono omukulu bajje nonnalweyisa abavumyevumye yaliko lumu ku TV ne lw'omushana musajja mukulu wadde okimanyi constitution gye tusoma kuba agikola lw'omushana yaliko abaali bateekateeka constitution gye tulina kati mulimu omuntu omuwa ekitiibwa kye nga nsobola okutuusa ensonga naye nga simuvumye Waiswa bonna abayisizaamu eggaali yani gwatavumye bano balukwaga abayisizaamu kati yali yefudde ekijjolooto kati yali yeetaaga omuntu okutuukawo ne yeegyegula talina kyakwatibwa nsonyi okwogera Waiswa yali atuuse ku leva ne bwomuganga agenda yali oyambula empala ajambula kati so eyo enkola yali si entuufu yali kituufu olumu okukwatibwamu naye ate bandimaze ne bamutta naye kati bamutaddeko amaanyi naye obuzibu talina negotiator era bano be yavumanga abatalina maanyi yagenda nakyo naye bwe yavuma abalina obuyinza yemu ku nsonga ezamukwasa then Honorable Mwanga Kivumbi naye yali afuuse ekirala wetwagenda mu kalunga naye bigambo afuumula bufumuzi abatawagidde nuupu mwemuli basirwa temulabagananga ku temutubalabangako Mwami Museveni gwe obunye ekivundu wiki kati naye ne bamukwatamu naye banegotiatinze bulungi ye n'afuluma kati ne Waiswa nze nga keekadde kano kuba nabimbedde nkyogera lumu politikisi wa Kasajja Fuba kasita bano bakkiriza ne balayira okukolera mu NRM bonna be balonda era Mwami Kyagulanyi ne bakkaanya ne balonda leader of opposition najja mu parliament n'agamba nti tugenda kukola wamu kusavinga eggwanga lino era mbakiipinga in check sigenda kubawakanya bye bigambo ne byeyogera bye byali ebituufu mazima bye byali ebituufu kati bw'omala okukola ekyo nti kati okkiriza okukola ne bano bakulina emyaka emeka dda ku drawing board ogaye kati abalwanyi baffe tubajjayo tutya musooke mujje bulungi nnyo Ssenyonyi asobola okujja asobola okwengeejinga prime minister najja nayengeejinga atone jenu abantu bano bani bafulumye batya ensonga eyo neetambula bano ne bafuluma bulungi nnyo naye ekizibu kiri eki he is comfortable n'obulamu bwabagalayo mukomera tate yeetaaga kumanya anti kati bo balina kiri kye bali bakiyipinga okulaga ensi tulina bannaffe abawambe tunyigirizibwa nezo kati awo tuvuddewo tudde ku bannaffe bali bweru naye embeera etunyigiriza ebintu bya buseere si bannaffe abasibe ng'olina ekisumuzo kisobola okubajjayo nga tokikozesezza obakozese nga lavuleje eno ekyo kye tulina okuvaako tusabye Mwanga Kivumbi Mukama Katonda n'atuyamba n'avaayo naye Erias Lukwago kati Erias Lukwago omulamuzi yagambye okuddamu okuwiza okusaba nga 16 nalabye akoze statement n'agamba nti omulamuzi ono ekintu kyakoze kya butemu nnyo n'olaba embeera yonna Erias Lukwago gye yabaddemu n'osigala ng'olina omutima ogwo omugumu okugamba kuba nalabye Lukwago nga embeera gyalimu
we yatukidde ogamba nti lwakiri bamuwe eddagala erimu ttaawo n'obulumi yamwongezaayo paka nga 16 naye nga ekiwandiiko ky'abasawo kyagambye yeetaaga immediate attention okumutwala India. Kati omusawo wateeka ekigambo immediate amanyi kikwagala n'obulamu otegeera naye bambi anti kati omulamuzi saagala nze kuba kiiso kya mbuzi kirekerera omubaazi omussi nekitunulira omubaazi kati omulamuzi mubaazi naye waliwo omussi eyakwata ekyambe n'asala kati nze ndowooza tugambe bugambe nti yamugja ewaka yajja muwozi ewaka muwozi yajja mumanya Lukwago ewaka jeno muwozi nti Lukwago ono mumulekere obulamu bwa busigazi mumuleke agenda jjanjabula abo lwe banaagamba omulamuzi nti oyo omutwe bajja muta era ekisumbuwa Lukwago ekisibiza Kano Dr. Besigye ebbanga eddene Kano Besigye yebadde enkoleyo okuva edda yali solid nga bwe bagamba talina kyatya sijja kuteesa kubeeginga bulamu bwange nga munkolako obutali bwenkanyi Lukwago naye abadde nga akyaganya okuteesa naye obulamu bwe butuuka mu mbeera eno okkiriza kubanga nze kyemmanyi abazira tebawandiika byafaayo wabula olumu abatiitizi babawo ne banyumya nti bwe nali neekwese nalaba bbomu ng'ekuba ekibuga kyonna nekiseeteera abantu baafa abinyumya ebyo alina okuba yaliyo ekwese n'abiraba abaagamba nti katweŋŋange baabanyumyako kati abo abafa abazira tebafuna mukisa gunyonnyola byafaayo kakati ŋŋamba ki mwami Lukwago ffe abamu abakulabye ennwanayo tetulinaamu dawuti ku contribution gy'okoze eri ggwanga lino nendowooza keekadde gundi kyeyakoze muwanga Kivumbi negotiations ezo ojja kuzeetaaga wabeewo abantu abasobola okutuukirira Jeno Muhoozi bogene bamugambe nti munnaye bw'omegga toluma omusajja omumezze tumulabye omumaze naye obulamu bumulekere wasaawe no wafiira mu kkomera biba bibi kati nemiteriyo anti okufa kuli fani munnanga asobola okufa tujja kwogera ebigambo bingi abantu bonna nga afudde naye tujja kuba tetukyamuzza kati it's better ne tutangira okufa kubanga Lukwago akyalina emigaso mingi teri ekyakidawutinga n'abaali bagambanga abo baluddewo abo bagende ekibuga kyakiveemu bwe tutuuse nga ku nsonga ez'enkulu ez'amagezi awo emugamba nti baveewo betubaddeeta betutwabakomawo tugenza okulenza bwezijja nga nkulu abo be bakomawo bemwaga ntulonde kuba tategeera byabategeera tebannalabikako kutulaga nti awo alternative eno so kati nze kyensaba wabe tiimu ya mwami Lukwago gyeri keekadde omanya akusinga kubya gwokutte bengejenge mwami Muhoozi asooke bamute agenda jjanjabwe ebisigaye tujja behandulinga oluvannyuma bw'oba mulamu oyiye ekiddako bw'oba ofudde oba tokyalina kyosobola kukolaki tuzaako kukola musajja waffe Gideon Tugumi kati Gideon awo ye Gideon ensonga yennya Jeno Muhoozi nabonna Gideon yali anoonya ki ekikulu ekisooka yasooka n'akugamba nti embeera ye si nnungi ekyo kimu mukubanga embeera si nnungi wamula bwana nga n'obulwadde mulwadde era mulwadde nga ye agamba nze ne batankwata ewe naye batisatisa nti bankwata muŋŋambe nti jangu wano nze njagala kukyusa bulamu kuba twali wano mu campaign n'awagira President Museveni n'aganze gwe njagala ng'anoonya we bamuyitira mbune batamuyita n'ayongera n'asaba essaala wano bino byonna byayogera mbu abadde akuba jjinja mu kisaka n'ekirala yatuuka n'okugamba ye yagamba Jeno Muhoozi ono bamukebere ndaba edyeni ekuba kitaawo omutuufu ayita abantu nze nga tampisa ekyo nze yakiŋŋamba wano kyekyamukwasiza nga kiri ofu kamera kyekimu byamuzeredde ebizibu kati yakyongera kuba tebakiwulira baba bamuyisa Gideon Tugume bamuweeyo obuwika ssente yakuba ekikopo agende yejjanjabe adde akuba ekikopo nga bwe yakikola mu ate ye mwangu mugamba bugambi lumba wano ngajja so talina nsonga saba lwaki era nsaba abamukwata abe nga tebamutulugunya kubanga obulamu bwe butini nnyo banga abalina enkola nga butadde mu mmotoka bakunyonyuga embirizi zino buuza maama Matembe kakati nsaba tebamutulugunya naye bamutuuse wali omukulu omufundiriyo akantu kuba Tuguma ayagala kantu yali mu mbeera ennungi mugonvu takyasobola kukola ate obulamu bwetaaga ssente okubeerawo
ate sente bazirina tukujikana banaffe abalugaffe abokofa nfusila gwe n'ekifumanga kitawanya okubya emyaso fekera kozesa lugavu ono ajabiranga kuyambira ddala lungi lugavu ono asangibwa mu pharmacy zonna mu Uganda awamu ne drug shops era nga tugamba eddagala lino w'olinywera ng'owonera genda obere ng'olinoonyako atujja kubeera nga otera ddala lungi nnyo eddagala lino tukujukiza Laxo ekirungo kya National Drug Authority era nga wamu ne lugavu herbal syrup ofuna ekikeeto ovaamu olusaayisayi olina gaasi mu lubuto ofuna omuliro mu lubuto wava ku mmere emu oba endala kozesa lugavu herbal syrup jabeera nga kuyambira ddala lungi nnyo eddagala lino osanga mu pharmacy zonna wano mu ggwanga Uganda wamu ne drug shops era nga gwe wenna alyetaaga genda obeere ng'olinoonyako sobola kubeera nti okyalirako mu maka gaffe wali ku Mengo Road kumpi n'amafuta ga Total maaso g'amafuta ga Total waliwo ekizimbe bakiyita Orange Plaza kuliko akapande ku level number 2 Lugavu Apothecary tukyalireko eddagala lino olifune olitwale mu bitundu ebyenjawulo abali Mbalala abali Luweero Ekitugumuwa abantu babere nga ate bawona Lugavu Herbal Cough and Flu Syrup wamu ne Lugavu Herbal Syrup ajja kubeera nga akuyambira ddala bulungi nnyo omukulu Matovu Yasin Kauma koti enkulu yasazeewo ate okunoonyereza kugende mu maaso omukulu ono baamukuba essasi eryamuttirawo abasinga bagamba baali batagitinze Mwami Kyagulanyi kuba ono yali atudde mu ntebe Mwami Kyagulanyi waatuula mwaka gwa 2018 omusajja ne bamukuba n'afa kati okunoonyereza okusaba kwa koti bagamba okunoonyereza kugende mu maaso ani yakuba Kawuma essasi famire ye daaga famire ye bonaabona yafa abamukuba baliyo bayinaayina akati kibali mu kukola bagezaako kukola postmortem naye omuntu aba afudde era nga takyakomawo senga kyebasoboka otukolera tuyamba ne balabira famire ye nze ndowooza kyekyetagisa essaawa zino naye kati bino byokuddamu okunoonyereza abakwata emmundu tubamanyi abakuba amasasi aluwa tubamanyi n'obutambi weewe basirikale kuba basooka ne batugamba bali yabadde omulamuzi yandibadde kiriya n'ayisa directive ku kitongole kya poliisi n'amagye mutuleetera omusirikale yakuba essasi wa period n'essasi lyennyini babalamba essasi lino livudde mu mmundu gundi brigade bweti yekwate mundu ekika kino nga bajjamu omusirikale naye bino ebyokugamba simanyi ate kooti ento mugire mukole okunoonyereza kugira kumala biseera nabudde makweka nsango tewali kisobola kuvaayo naye ndowooza bana famire ya Kawuma yeetaaga buyambi omukyala omulabye nga alajja bantu bayambawo katono ne bamuvaako kati ali awo aguluba n'abaana basatu embeera si nnungi nze ŋŋamba beetaaga enjuyi zombi oludda olwa gavumenti lwaki tusosa gavumenti yevunaanyizibwa ku bantu baayo mu Uganda yonna singa batuga mutugi twandigambe omusajja gwa mutuga kabenga omuntu agiwagira oba nga tagiwagira kati gavumenti yetandikirwako okulaba nti eteeka okulabirira eri famire ya omugenzi Kawuma then kane banne be yafiiririra nabo batandikire okubongereko ku musimbi nabo gwe bayoola okugwa oyo omukyala buli omwakwatiko wakwata namwandu ye bandi omanyi buli tusaddaaka bingi mu lutabaalo naye bikira n'obunene kati Kawuma eyinza okuba ze zimu ku mmanduso za ebibala bye beeyagaliramu olwaleero kati nze ŋŋamba bandigambe bugambe niyo omukyala katumuteeka ku mwezi nti buli mwezi kimaye kavulo bukadde bumeka oyeyiza okwo gavumenti yebeesooka anti musoose gavumenti kati nenzira kukyaba gavumenti nga bwekola ekyayo ne bano omunamwandu bamuteeke ku nyini mufu yakwate wawu gavumenti yesoose kati ne bano baddo gavumenti singa eba ekuyambi nebaako kyekoze mwena mmwe mwongereza okwo ne miliyoni z'ebbiri temuziwa namwandu kulya omugambe essomero toza kusomesa baana at least Kawuma afunemu ekyo nti abaana emu abasomesa ne bafiitinga mu mulembe guno oguliwo kuba generation nezzeeko omuntu nga tasomye tagenze ku ssomero obulamu bwongera kuba buzibu nnyo kikyo basobola omukolera naye bino gundi high court yakoze kubuzaabuza na kumala budde tebirina makulu Ssemujjuŋŋanda avuluze parliament eno n'agamba atalabangako bantu bali disorganized nameera nti yakoledde fujo mu parliament nemba neyesigama ennyama bamugamba tayebwa amugamba gira mundeke enjogere tewajja ayina buyinza kungana mundeke ndeetaayi munne n'amukoonako waayetuula nti tekikkiriza honorable member okuŋŋamba okutuula shaleka naawe akameere ng'omuliro mulengi
naye kati ye nature ye onabone ye nature ye kirungi yaderera aguguba naye ng'eddoboozi likakkamu kubanga bw'abeera ebwere n'aguguba n'eddoboozi n'alisitula. Ssemujju kati okuva we yadduka atandise kutunulira biri mu parliament wano. Abadde abigoberera nnyo ku X ate abiteekayo ebigenda mu maaso. Kati namulabye nga agira na Ssemujju kati ye ndowooza yakompeyalinze badde bakondakitinga mu parliament ne kati bwe bitambula kyava agamba nti eno ye parliament ekyasinza okuba west mu zonna ezaali zibaddewo naye 12 gwe n'oŋŋamba nti abajaji nze mangu kati nze kwe kugamba nti munnange aganaanyuma tegalinda ngoma otandikirawo egenda ovuga agenda okunyenya mbwa ati n'ogamba ono nalayika alimu amazina mu kiwato engoma egenda okujja nga yalina kyataddewo naye kati ndowooza mukyala Namere mukyala mugezi kyaba akola kimu ndowooza olumu ateekemu ku bugumiikiriza n'okuwabulwa wakuwulira nga wakuwulirize lwaki baganda bagana ntabuulirwa yasaabala bwa bbumu kati olumu buli tosobola kuba mugezi mu buli kimu atukize tugane mu parliament muki mupya alina kuyiga buki era abaka bangi apya bazze n'omuliro tojja kupafominga bulungi nga totegedde parliament bwetambula naye nze ndowooza ekyandisinze teri agenda kunenya Honorable Namere n'ababaka bonna abapya singa munaamala emyezi nga 6 nga tewali kyemwogedde ku floor ya parliament era n'abanenya n'abaaliko ekikyamu nze ngamba ababaka abapya mu myezi gino 6 gibayambe okutegeera parliament bwetambula submission zo zikola otya kati awo mugenda okutandika okujja oleeta ensonga ng'erimu amakulu bana eteri kintu kibi singa oyimira ku floor mu bantu bonna bwoba ofunye omukisa okugera kebe nga si parliament nojja noyogera ensonga leero n'ovaayo n'ozireeta ne bataziramu makulu ne bazigayagaya n'ogwokubiri bw'okikola ogwokusatu ogwokuna bw'ojja n'ensonga entuufu abantu tebakuwaata ensonga tumumanyi ebyoyo kati kibi nnyo okwezimbira mu byoyo nze ngamba ye n'abalala abapya basooke bagumiikirize bayige parliament bwetambula nekyera n'okuwuliriza okubuza tolina kyovaako omuntu ayogera ekinu watukkaanya nakyo naye bw'omuwuliriza era osigalayo ekyenyinza okugamba kale tubaziba nti mbadde mutambula naffe mukutu gwa Megatron Mozere Megatron gemanya mbadde ne kanso matovu mbadde mukutadde onsiba ku nsubuga olinkubye emboko za nsubuga naye banaye tukyali ku call abasirikale bakwata abantu by the way batayina musango by the way complaints esuse ekiri awo ku ttaawo eridde ekyengera paatulo eyimirira wali buli atambula era boda zikolera ddala owa empisaako wali onsuuleko wali abasajja bakwata twetaaga kumanya poliisi y'ekisubi bakwata baŋŋambye emukono nabo bakwata ebwayise bayoola no njaga kumanya ani polisi yawana ani agiduumye twatwala kulaba ani polisi kyetwala natete ezibeera mu ttaawo awo bangambye yensangi nsangi abo beetaaga kukwatagana abacommanding patrols ezo then n'abeekatabi mbukyasula ekiryawo bangambye ate abantu bano babba bubbi baki bantu in fact bw'oyogera okukwata omulowooza kiri mu mateeka bwakusanga okutta ebikipusi enkoko gye basooka okugera ekigambo kino paatulo eziyimirira ku laawundi wano n'ekatabi n'emukono zonna nga bwe bazinnyonnyodde babba abantu lwaki bakwata abantu mu bumenyi bw'amateeka ne batuuka n'omugamba okufuna etayo emitwalo 10 n'emeka okyali ku 15 bayongeza genda mu comment section obuuze gwe bakwata bakuggyako mmeka aga ejjo twabadde tuva ebitala by'ebbakulya veno ebitala by'ebbakuli kati waliwo n'akayumba oba kabeeramu control ya traffic kati emmanju waako wano ku kkubo wabawo abasirikale nga bana bakwata kati gwe bakwata nga bamuteeka emmanju eri ogenda okuvayo nga kasente konyuse nako bakatukalesaawo kati bano tetugenda kulwana n'ababbi babba bantu nabo bazinaki ate tulwane poliisi erina okutaasa abantu ku babbi ate nga naye etandise kubba kino nno eri IGP kati gwe tukubira omulambo yogera ne basajja bo basusse bagambe ku patrols zino ze bateekayo ate okukuuma abantu kubataasa kubabbi
anti jenga patrol ziteka okutaasa abantu kubabbi ate kati abapatrol be batandise okubba abaki complaints tuzifunye nyingi ate towoza linnya tunabiwoleza eri emitwalo aganda mukono kisubi n'ekirala nateete n'ekirala abantu bongere okukimanya bwayise ndowooza poliisi ali nakyo ekisse mu nkola poliisi bondi za bwereere omuntu oba oyina omusango gw'omuvunaana bw'omutuusa ku poliisi tebaba na bujulizi okumuwa poliisi bondi ya bwereere lwaki abantu babajjako eggwanga lye batandika okukwata bwe bati omuntu abantu balina eddembe okutambula ku nsonyi ba freedom ate baŋŋambye bano abalaba omupiira mu bibanda baleeta mmotoka nga bagikuba kabina nakyo nakiwulidde nti bafuna kimoloka kino kirole ekiwanvu nga bateekaawo towoza vantu laliso saabaduumizi wa poliisi IGP vaayo ogambe ku basajja bo Kagaba vaayo ogambe ku basajja bo obubbi bwe batandise okukola ku bannayuganda byakagaba mukulu gwe byakagaba IGP tuyambe ku bantu bano ku bapoliisi obubbi bwe batandise okubba abantu fe tujja kyogerako paka tunaawulira nti kiteredde abantu be banaagamba nti tuzzemu funa ku mirembe wabaddewo yabadde antiisatiisa tokyogerako bajja kunyiigira bannange kiki tetulya ku poliisi nzi munnamawulire era owa poliisi ali redde okujjaku wano otuwa ensonga lwaki bakwata abantu akatebe weekali gweotugamba tukwata babbi otubuulire nebyemusinziirako okukwata bemuyita ababbi lwaki abantu abafulumya ekibanda ky'omupiira bava okulaba omupiira aba ababbi ekyo sooka obatayiza obayoole abantu abava mu tawuni komenda kuzina ensimbi yabwe tabuka okimanyi omuntu bwanyuka e Kampala ku ssaawa 2 kuba batambuza bigenda kyengera ssaawa 4 zisobola okumusanga tannatuuka naye muganda wange n'omusena n'osalawo otambuza ebigero yiteeko mweri ettaawo oli kakasa kati so luli abantu amatawo bagatyangamu babbi omuntu bw'alengera mpatula poliisi alowooza wali seefukumbe n'alimu bali ababbi abajja kulaba avaawo waddawo banaati ababba nga balina emmundu abatugamba nti tukuuma abantu n'ebintu byabwe be batwala eby'abantu so poliisi muyingire mu nsonga eyo mutereezi bannansi kati ate beesi baddukirewo musibe bulungi tubaagala nnyo mweraba